Semaka Habert Lumu omutuuze ku kyalo Mabanda ekiri e Matugga yagambibwa okubanga yakakanye ku muyizi w'essomero ayitibwa Martin Bukenya Male w'emyaka 18 gyokka n'amukuba okutuusa bwe yamusse oluvannyuma lw'okumusanga ng'atwalidde muwala we ategerekeseke lya Christine bw'asoma naye akamuli ku lunaku olw'abaagalana olumanyiddwa nga Valentine olwajjaguziddwa ku lunaku mwana ono tewali mutuuze yakubye enduulu okusobola okumutaasa wabula oluvannyuma lw'okubanga tebakyawulya kanyego waliwo yeevuddemu n'akasuka ejjinja n'akuba endabirwamu y'eddirisa wabula kino kyakoleddwa kikeerezi era lumu bw'atyo n'amalamu omusubi. Abatuuze mu kitundu kino bategeeza nti taata w'omuwala yakozesezza obusungu bungi nvo ky'okusooka okulowooza ku kye yabadde agenda okukola. Ne nange neewumiza omwami mwe musajja munnafu kuba n'obusungu bwe ate ku bwana kubanga bonna bambaana oli omwana gwe yasse asoma n'oli bonna basoma ku ssomero. Banira bagambye nkyewunyisa omuzadde ate okudda ku mwana wa munne n'amukuba mu ngeri etyo ate owuwe n'atamubonereza yadde. Munnaffe ekikolwa kye yakoze oba okutta omwana wa munne olw'ensonga nti w'okubira omwana n'otuuka okumutta kitegeeza nti oba okigenderedde siga nti oba bwabadde busungu nedda. Saala Namuddu omukulembeze w'abakyala ku kyalo kino agambye nti ensobi yabadde ku balirwana abalemeddwa okukuba enduulu okusobola okutaasa obulamu bw'omwana kuba bagenze okutegeeza abakulembeze ng'omwana amaze okufa. Okuva ku ssaawa ezigambibwa nti zaali ziweranga ssaawa 2 ez'ekiro ng'ate n'awaka weetooloddewo amayumba naye nga n'abantu abalinaanyeewo ne balagajjala ne batavaayo nakudduukirira nduulu oba kuwulira miranga oba kutemya ku baabuyinza. Christine Sserunjogi asabye abazadde okwewala okukozesa obusungu obungi ku baana ba bannaabwe wabula bayise nga bwe bayisa abaabwe. Abazadde twandyeyisizza tutya nga wazzeewo embeera ng'eyo ng'osanze omwana wo ow'obuwala n'ow'obulenzi oba osanze ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala ffe ng'abazadde twandikoze eki? Ffe ng'abazadde omulimu gwaffe tuyina kutuula n'abaana ne twogera nabo ne tubabuulirira ne tubategeeza nti mukyali bato mukolerere future yammwe musome bwe munaasoma ekiseera gyekiri abaana tulina bategeeza nti ekiseera ekyokufumbirwa gyekiri. Amyuka ssentebe w'ekyalo kino Robina Nalujja avumiridde ekikolwa kino lumu kye yakoze n'atuuka n'okumiza omwana omukka omusu kyokka nga naye omukyala gw'alina yamufuna myaka 13 gyokka. Bibadde mu basajja bingi nnyo tebatera kwekuuma naye taata w'omwana oyo ekibuuzo ekiriwo tiye tayagalanga ku muwala muto ng'ate batugambye nti ne maama we yamuwasa wa myaka 13 mukazi we lwaki yakubye omwana ng'ate omwana we abadde mukulu aweza emyaka 17 era guno agamba agenda kuweza 18 guno aweze 18 ekyo ddala kiyinza okukusa omwana wange. Ono asabye poliisi okukola ekisoboka okulaba ng'ejja lumu yonna gye yeekwese asobole okusimba mu mbuga ez'amateeka avunaanibwe. Gavumenti poliisi etuyambe ebintu byonna ebisoboka ekisoboka kyonna okuyamba kituyambe batukwatire omusajja akwatibwe era avunaanibwe ateekebwa mu mbuga z'amateeka. Ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirondero Kyokawala ategeeza nti poliisi yabakanyida n'ogw'okunoonyereza ku ttemu lino. Poliisi e Matugga etandise omuyiggo gw'omusajja ono eyakkakkanye ku muvubuka ow'emyaka 18 ono n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa nga bino byabaddewo ku lunaku lwa Valentine nga 14 omwezi guno e Mabanda Cell mu Gombe Division mu Wakiso District nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside e Matugga nga mutuuze mu Kirinyabiggo mu Kawanda mu Nabweru Division. Ono omwami ayitibwa Habert yamukakkanyeeko n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa. Kiddiridde omugenzi Bukenya okusangibwa mu maka ga Habert ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14 nga ekikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Habert n'addukawo awamu ne famire ye nga tutandise okumuyigga nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.